Nga akalulu ka 2016 keeyongera ebbugumu buli olukya naddala ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Ssenkagale w'ekibiina kya DP Norbert Mao awagidde yali Sabaminista w'eggwanga lino John Patrick Amama Mbabazi mu kaweefube egwaliko okwetoloola eggwanga lyonna. Olunaku lw'eggulo akakiiko keby'okulonda mu ggwanga kaategeezezza nga John Patrick Amama Mbabazi bw'atakkirizibwa kukuba nkuŋŋaana ze mu kifo eky'olukale. Ssenkagale wa DP Norbert Mao kyawakanyizza. Electoral Commission terina buyinza bwonna okuyingira mu nsonga za candidate. Candidate yasalawo engeri gy'agenda okutuukirira abantu. Oba ogenda kufulumya mpapula z'amawulire, oba ogenda ku radio, oba otuuza rale. Ekikulu kiri nti eddembe eryo ery'okwogera eri abantu n'ery'okuŋŋaanya abantu, eddembe eryo liri mu ssemateeka. Ono agamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina lukusa kuwa biragiro ku ngeri eyeesimbyewo gy'alina okukola mu kakuyegewe. Ekineewuunyisa kwe kulaba nti kati Electoral Commission eyagala kukola mulimu gwa poliisi. Ekikulu kiri nti balina okwebuuza kibuuzo kimu kyokka. Kandidate oyo byakola agoberera amateeka oba nedda? Wabula Mao alabudde Amama obutesiga bungi bw'abantu abajja mu nkuŋŋaana ze, wabula alina kukakasa nti abantu ababuulira ekituufu lwaki yavaayo naye okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Mao asabye Mbabazi okwegatta ku mukago gwa TDA bavuganyize wamu olwo banaasobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Ebyobufuzi bibeeramu okuvuganya. Amama Mbabazi ayagala kuvuganya. Kye tumusaba aveeyo ajje avuganye ne mu TDA, kubanga ekyamugoba mu NRM kintu kimu kyokka, ti Museveni tavuganyizibwa. Olwaleero Mbabazi alumaze soroti mu kaweefube egwaliko ow'okwebuuza ku bantu, wabula nga yasoose kufuna kuwakanyizibwa ku nkya ya leero poliisi ng'emugaanye okukuba olukuŋŋaana mu kisaawe soroti nti bafunye ebiragiro ebimuyimiriza, wabula Mbabazi awalazizza empaka okukkakana nga poliisi epondoose n'emukkiriza okwogera eri abantu abadde bamulindiridde.